removes God, and people suffer, and people don't get what is rightfully theirs, and injustice is so much. So the world, the whole human race, is under turmoil. They suffer because of bloodshed. We have seen in the book of Genesis, Genesis 4, from verse 4 to 10. If you can kindly go there. Every party that is there right now, they are all sacrificing, and they are saying that blood is going to be shed during these elections. So which people are going to die? Definitely it's us. And whenever there's a lot of bloodshed, God's presence disappears and the devil reigns. So it concerns us as a church. It is the church that is supposed to bring God's governance. And then there will be no bloodshed, there will be justice. Genesis 4, verse 4. Okuva ku lwokuna, Aberi naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasabo gaazo. Mukama n'akkiriza Aberi n'ekyawaddeyo, naye Kayini n'ekyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti, kiki ekikusunguwazza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we bwe baali nga bali mu nnimiro. Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aliwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze ki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano, teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba ongobye leero mu maaso g'ensi, era mu maaso go mwe neekwekanga, era naabanga momboze era omutambuze mu nsi. Awo olulituuka buli alindaba alinzita. Praise the Lord. Olabye okuyiwa omusaayi kuleeta emomboze. You see how bloodshed brings rejection. Kumuntu ne kugwanga. Upon the person and the nation. N'ettaka ligaana okutuwa omukisa. And also the land does not bless us as well. Kubanga Katonda aba avuddewo Setaani n'abeerawo. Because God has disappeared and the devil has come. Enough is enough. Nga bwe tugenda mu Numbers 35, 33 and 34. Let's go to Numbers. Ekimala kimala. Enough is enough. Okubeera nga buli kaseera okuyiwa omusaayi mu Africa yeereeta gavumenti endala. When always it's bloodshed that brings upon a new government in Africa. The Bible says the priests and the prophets Bible egamba nti bakabona n'abanabbi banenyezebwa. They are condemned.
kubanga tebeebuuza mukama nti lwaki bino biri bwe biti, because they didn't question God upon why things mbu were the way they tebagenda are. bwa mukama kumwebuuza lwaki bino biri bwe biti, nga n'agamba ndibanenya bakabona n'abaana baabwe bonna ndiwoza nabo ndibagaana. Judgment will be upon the priests and the prophets, and we remember we are the priests unto the Lord. Nti ndisalira omusango bakabona ne bannabbi n'abaana b'abaana baabwe lwakubanga tebanneebuuzaako. Kubanga kati naffe tuli ggwanga eddonde, We are a also- chosen generation, We are also a chosen generation. and we are a nation according to the book, to the scriptures. Ate tuli ggwanga okusinziira ku byawandiikibwa. A nation from God, Eggwanga okuva eri Katonda. separated to do special works. Eryawuddwa okukola ebyenjawulo, emirimu egy'enjawulo. We are the ones who have authority to stop Fe abalina obuyinza okukomya and to make things happen. era n'okuteekawo ebintu So we ebimu. can decide to shun politics, Tusobola okusalawo okukwata ebyobufuzi, to shun politics, okubireka bikabulenga yeah, to bwe let things biri, move the way they are for the devil to reign. or we can stop Oba tusobola okuteekako when we ekkomo invite the Lord's government, bwe tuwaniriza gavumenti ya Katonda, because it is very possible to stop bloodshed. kubanga era kisobokera ddala okukomya okuyiwa omusaayi. Okulonda kwa 15 Yeah, 15. 15th, Yeah. tetukyabuzayo nanaku nyingi, wiiki, kale tubale wiiki. Kati omulokole yenna naddala owa Greater Works, So every born again, especially the greater works, bw'obeera ng'oli mu kulya mmere really if you're sincere, just eating food, ng'owatchinga TV gamba oba nno ki ekigenda mu maaso, abanupu baagambye batya, you're just watching the television. What n'okyusa channel n'okyusa, You're just switching from one channel to another. you don't do anything, ng'ate olina omumwa. Nga tolina kyokola, yet you have the mouth. You have the King Jesus in you who is powerful, Olina kabaka Yesu ow'amaanyi mu ggwe, naye ng'okyali ku busoopu, but you're still watching the soaps. ng'okyali tuli ku ka 44. You're still watching the 44. Obubala obubala babumanyi You're counting n'okumanyi. the episodes. Kati ate obwa January kati mu Gandaalo Like it's now January and there are many. babulinze okamala, You're waiting for them. n'ogamba ina yagambye eki, What do you, when you start discussing what kaani akaliko kati mwebuzaabuza mwogere amazima. Kaani akaliko kati waliwo abasise kati beebuzaabuza nyini. Anyway, Yeah. Numbers 33, 35, 33 and 34. okubala 2:35 oba 3:3 na 3:4. bwe mutyo temwonoonanga nsi gye mulimu, kubanga omusaayi ogwo gwe gwonoona ensi, so n'ensi teyinza kutangirira olw'omusaayi oguyiisa omwo, wabula n'omusaayi gw'oyo eyaguyiwa. So temwonoonanga nsi gye mutuulamu, gye mbeeramu wakati, kubanga nze Mukama mbeera wakati mu baana ba Isirayiri. Let me read English in case wano waliwo abatategeera bulungi Luganda. Agambye, this will ensure that the land where you live will not be polluted, for murder pollutes the land, and no sacrifice except the execution of the murderer can purify the land from murder. You must not defile the land from murder. You must not defile the land where you live. For I live there myself. I am the Lord who lives among the people of Israel. Praise the name of the Lord. Amen. Murder takes away God's presence. Obutemu butwala okubeerawo kwa Mukama. Setaani n'alyoka ajja n'afuga. And then the devil reigns. Olwo byonna ebyobusiru, ebyobuseegu, injustice, nga obeera mu ttaka eryo tosobola kubyewala. And all foolish things that happen and you can't avoid them because of the land that you're on. Ate omusango mbu gubeera ku balokole. And then the judgment is upon the born again. Ffe eggwanga eddungi.
It's us that overcome. First Peter tulabe First Peter 2 Petero ekisooka tuve ku lwokutaano. Ffe ggwanga eddondo okuleeta gavumenti ey'eggulu. We are the chosen generation that has to break the government of the heavens. So we don't just come to church to pray and go back. Ne tuwa obujulizi Yesu akanjuna We don't akankomorra. tetujja I like it when I go in the West and they give testimony and they say hallelujah, Yesu nebaza Ruhanga akanjuna that he saved me akankomorra. and he Okukomorra nali manyi okukomorra kwe kukomola. Naye bo bagamba akankomorra so akanyumira nnyo yansumulula. eyansumulula. Yeah. Kati naffe wano tujja ne bannange ne baza Mukama bannange yansumulula He come here and nambaale say, thank God w'ekika who redeemed me, gave me grace, bannange nampa omulimu gave me a job, nampa family bannange nampa omukyala gave me a nampa omwana. family, a wife, Kale a n'atuwa husband. abaana abalenzi n'abawala bannange nze sirina kye nyinza muwa. He gave us children, the boys and the girls, nothing I can give him. Bannange nampa n'emmotoka. He also gave me a car. My dear, obulokole busingako okukukomorra. Salvation is beyond being. Si weweeka tekyaggwa. Didn't end there. Bwe tumala okusumulwa okuva mu mikono gy'abalabe baffe tugende tumuweereze ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu butukuvu ne mu butuukirivu. After being released from the hands of our enemy, we should go and Lwe serve him tugenda all the days of our okusanyusibwa lives. tubeere mu nsi Righteousness. ebeerekamu. That's why we shall be happy and be in a loving. Bannange Wow. tuli ggwanga eddonde byaddala We are a chosen generation, and it's serious and real. Mukama atwesiga atusuubira okubeera nga tusukkawo ku kubeera nga nkola buli lunaku n'enkeera ne ŋŋenda ku mulimu God trusts us beyond us waking up, going to work in the morning. n'enfuna eza renti n'ez'okulya So what n'ekikomawo eka kisukkawo. I get money for rent and money for food. It's beyond that. Katonda anaagaziya atya obwakabaka bwe abugaziya kuyita mu nze naawe. How will God expand His kingdom? He expands it through you and me. Tuli bannayuganda enjiri yaffe ey'okwegayirira. We are Ugandans, and our role is to intercede Kristo ajja afuga ensi, ajja afuga amawanga. so that Christ can come and reign upon the nations and the world. Obulamu bwa Kristo bulabike mu nsi, bubeere mu ttaka, bubeere mu bitonde. So that the life of Christ can manifest in the earth, in the creations, and on the land. Ebitonde byonna birindirira okulabisibwa kw'abaana ba Katonda abatuufu. Tuveeyo gye tuli. All creations are waiting upon to see the children of God. Let's come out of where we are. Agambye atya? Peetero ekisooka 2 olwokutaano. Era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeeranga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku lwa Yesu Kristo. Continue. Olwomukaaga. Kubanga waliwo mu kyawandiikibwa nti laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddonde ery'omuwendo omungi era amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Kale eri mmwe abakkiriza muwendo mungi naye eri abatakkiriza ejjinja abazimbi lye baagaana eryo lye lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda era ejjinja eryesittalwako era olwazi olusuula kubanga beesittala ku kigambo nga tebagonda era kwe bateekerwawo. Naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka. Tuli ki? Ggwanga ddonde. Chosen generation. Tuli ki? A chosen generation. Tetuliwo kuyimba buyimbi mu church. Kole. We are not here just to sing in church. We are a chosen generation. Because I know who I am. Kisukkawo. It's beyond that, the song that we sing. Praise the Lord. Amen. Olw'omwenda. Naye mwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Hallelujah. Amen. Let me also read in English.
Katuve ku lwomunaana. And he is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word. And so they meet the fate that was planned for them. But you are not like that. For you are a chosen generation. You are a royal priest. You are royal priests, holy nation. A holy nation, God's very own possession. As a result, you can now show others the goodness of God. For he called you out of the darkness into his wonderful light. Once you had no identity as a people, but now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Oh, dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very own souls. Be careful to leave property among your unbelieving neighbors. Kati tugende ku chapter 4 verse 2. Petero ekisooka 4:2 mulyoke mumale ebiro byammwe ebisigaddeyo nga mukyali mu mubiri, si lwa kwegomba kw'abantu naye olw'ebyo Katonda by'ayagala. Kubanga ebiro ebyayita byayinza okutumala okukolanga ab'amawanga bye baagala, n'okutambuliranga mu bwenzi, okwegomba, okwekamirira omwenge, ebinyumu, obutamiivu n'okusinza ebifaananyi okw'omuzizo. Olwokuna, ebyo bye bibeewuunyisa kubanga temuddukira wamu nabo mu bukaba obutalabwanga bwe mutyo. Ne bw'olekeraawo tubaddemu ze bayita ensi zeyita ennaku mbwenkulu. We've been in what they call the festive days. That spirit eya pleasure, spirit eya ekutamiira, batamiira emmere, batamiira. The spirit of drunkenness and pleasure, being drunk of food. Jonna baddeyo nga gye bansibidde enviiri. Yesterday I was plaiting my hair. Omukyala n'aŋŋamba nti ye yeeramulanga mu Christmas season. And the woman said that she could set a praise at n'agamba abantu ng'omuntu ateeka it is not bad okubeera n'ekintu ekirungi. Si kirungi si kibi n'okusiba enviiri ez'akabi, engoye ez'akabi, dress so well. Naye abantu baali bafiirawo nga alina okusiba enviiri za mitwalo 15. But she could start plaiting hair from 150,000. It is not bad. Si kibi. Naye omuntu wegamba atamira n'agamba oba nkwana nina okufuna abankwana. But someone will be drunk and be like, if I have to get people that quote me, I have to get some people that I shall go live. It is a must. Oba siziina nina okwewola, nina okumakinga sure ngula kwegamba ne bagula n'emmere gye bateetaaga. Whether I have money or I don't have, I'll pave ways to get the money. Bannange Katonda asobolera ddala okutuwa amazima gennyini. God can indeed give us. Namulabye Katonda yatuwadde. I've seen God give us. Ne batuwa amenvu, ne batuwa amatooke kaveera ka green kalamba, ne batuwa ne kwegamba Katonda asobola okuwanga tofa asinze nnyo totamidde. God can provide even when you don't struggle a lot or even pave your own way. Ate Katonda asobolera ddala kutuwa bana. Katonda ayagala tubeere in abundance, by the way. God wants us to be in abundance. So ekyo tebakulimbanga nti no tulina kubonaabona. Do not deceive that we are supposed to suffer. Naye kyekugamba nti okubibeerako n'obisinza idolatry oli gy'atugamba. But what I'm telling you is not to be around things and serve them. That's idolatry. N'otamiira. Being drunk. I have to have this. Okufuna ekintu oba nyina okufuna kino. So ye solution yakugambye bw'ati.
You won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy. Their immorality, their lusts, their feasting and drunkenness and wild parties and their terrible worship of idols. Of course, your former friends are surprised when you do no longer plunge into the flood of wild and destructive things they do. So they slander you, but remember that they will have to face God, who will judge everyone, both the living and the dead. That is why the good news was preached to those who are now dead. So although they were destined to die like all people, they now live forever with God in the Spirit. He was not talking about death of the flesh. You are anxious to do the will of God. Speaking of the spiritual death, where you leave things that you're supposed to do for God and you run after what you find. You have to reach that level that God have not done your will yet. Your will has not been fulfilled yet. Those are the witnesses of God. The prophecy. And those are the people that carry the prophecy. The Spirit of Christ is a spirit of prophecy. Omwoyo wa Kristo omwoyo w'obunabbi. Era Bayibuli egamba nti Sitaani agenda kugoberera abo witnesses ba Christ. And the Bible says that Satan will follow all those the witnesses of Christ. Prophecy si kwe kubeera nga okuwa obujulizi. Obunabbi, it's not giving testimony. Naye ekyo Katonda kye yaŋŋamba okukola okukigoberera n'okukinoonya okukitambuliramu. But following and running after God's will that He told unto me. Olwo lwe lutalo Sitaani lw'ayina. That's the war that the devil has. Ku bantu abo abagoberera Mukama waffe ky'abagamba. Upon the people that follow what God, our Lord, tells them. Both the Rhema word and the written word. Ekigambo ekiwandiike n'ekigambo ekibikkulirwe. Kati mu seasoni eno. So in this season, yakwekwata nnyo ku Mukama. It is a season of clinging unto God. Kuddayo kusinza Mukama atubuulira omutima gwe. Going back unto worships for God to reveal His heart. Nyongera okubagamba nti okusinza si luyimba. I continue to tell you that worship is not a song just. Okulisinza lifestyle devoted to God's will nga bw'agambye. Worship bwe bulamu bw'owadde eri okwagala kwa Katonda. Ate nga tosobola kukikola ekyo okujjako ng'omenyesa and you surrender. And you can't do that unless you break and surrender. Kati Mukama bw'anaalaba omutima ogwo agenda kwebikkulira. So if God sees that heart, He will reveal Himself unto you. Tulabye wano nti abantu bangi bafu olw'okuba nga tebafaayo. We've seen that many people have died, or people are dying because they've not minded about the will of God. Tukomyewo ku gavumenti y'eggulu. We are back to the government of heaven. Kati gavumenti y'eggulu, the government of heaven, ye yokka yeegenda okuyamba. It's the only thing that will help. Abantu omubi n'aziyizibwa, okufa ne kuziyizibwa. For death to be hindered. So for the national, let's see Jeremiah 31 verse 15. We are going to conclude. Yeremiya 31:15. Bw'ati bw'ayogera Mukama, eddoboozi liwuliddwa mu Lasama, okukungubaga n'okukaaba amaziga mangi, Laakeeri ng'akaabira abaana be, agaana okukubagizibwa olw'abaana be kubanga tewakyali. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti zibiikiriza eddoboozi lyo lireme okukaaba, n'amaaso go galeme okuleeta amaziga, kubanga omulimu gwo guliweebwa empeera, bw'ayogera Mukama, era balidda nate okuva mu nsi y'omulabe. Era waliwo essuubi ery'enkomerero yo, bw'ayogera Mukama, n'abaana bo balijja nate mu nsalo yaabwe bo. 18. Mazima mpulidde Efulayimu nga yeekaabirako bw'ati. Ne bw'olekera awo, praise the Lord.
Amen. omuntu yenna agenda okwewaayo okusabira eggwanga kubanga tuli bannayuganda, Whoever who dedicates themselves to pray for the nation because we are Ugandans, okusabira obwakabaka bwa Katonda bujje, praying for the kingdom of God to come, ayimirire ayimiridde nepositioninga nekimulya nekimumalawo, standing and positioning themselves regardless of whatever happens to them, nga twegayirira ku lw'obubi obugenda maaso n'okuyiwa omusayi n'okustopinga sitaani interceding for the sin that's happening and the bloodshed that's n'ebikolwa happening, by'omubi waliwo empeera. and the deeds of the enemy there is a reward. Tugende Isaiah 57. Isaiah 57. Bino tebyetaaga kikungo, These don't need for a group. Bino byetaaga personal initiative. Kintu You kyaffe decide kinoomu gwasalawo. and go. Nga bwe twalabye wali nti when you know what God's will is n'okifaako, Just as we've seen to omanyi okwagala kwa Katonda and you remind it so much. He's going to bless you and He's also going to protect you. Agenda kuwa omukisa ate era agenda kukuuma. And He's going to provide for you as He has provided for me. Agenda kugabirira nga bw'angabiriridde. So we get revival through repentance in humility. N'olwekyo tufuna okuddizibwa obujja okuyitibwa mu kwetoowaza ne mu kwenenya. Ebiseera bya revival bye bino. Ebiseera the times of okuddizibwa obujja, these are the times. Let's see Isaiah 57. Isaiah 57. Olusooka. Omutuukirivu azikirira so tewali akisaako omwoyo, n'abantu ab'ekisa baggyibwawo nga tewali alowooza ng'omutuukirivu aggyibwa mu bubi obugenda okujja. Ayingira mu mirembe, bawummulira ku bitanda byabwe, buli muntu atambulira mu bugolokofu bwe. 3. Naye musembere wano. Isaiah 57:15. Saaya 57:15. 15 and 16. Kubanga bw'atyo bw'ayogera oyo ali waggulu omugulumivu atuula mu butaliggwaawo, erinnya lye mutukuvu, nti ntuula mu kifo ekigulumivu ekitukuvu, era wamu n'oyo alina omwoyo oguboneredde omukkakkamu, okulamya omwoyo gw'abakkakkamu n'okulamya omutima gw'abo ababoneredde. Kubanga siriwakana ennaku zonna, so sirisunguwala emirembe gyonna, kubanga omwoyo gwandigwereddewo mu maaso gange n'emmeeme ze nakola. As English says, the high and lofty one who lives in eternity. The Holy One says this: I live in the high and holy place with those whose spirits are contrite and humble. I restore the Christ spirit of the humble and revive the courage of those with repentant hearts. For I will not fight against you forever. I will not always be angry. If I were, all people would pass away, and all souls I have made. So, praise the name of the Lord. Amen. God is the one who made all souls. Katonda ye yakola emmeeme zino. N'ez'abakabaka nazo n'emitima gyabwe gyonna y'agirina mu mikono gye. Even of the kings, and he has all their hearts in his hands. Y'agifuga. He reigns the So appointment. asobolera ddala okukyusa n'okulemesa pulaani z'omubi. He can indeed change and hinder the plans of the Ne enemy agenda z'omubi bwe tuyimirira. and all the plans of the enemy if we Ffe bwe stand. tuyimirira ne twetoowaza mu sizoni eno. If we stand and be humane in this season, Katonda agenda kuggyawo okuyiwa omusaayi mu ggwanga. God is going to stop the bloodshed in the nation, Ate ekyo kigenda kubeerawo forever. and it shall be there forever. Kati twagala kukwenenya endagaano eya sitaani. Ndowooza mubadde mulaba, sijja kukiddamu. So we want to repent of the covenant of the devil, as we've all been seeing. That covenant stands unless somebody atumiddwa erinnya lya Mukama ffe eggwanga ettonde nga tugidinawusinze ne tugidinayinga. Era endagaano eyo ekyayimiridde ng'oggyeko nti omuntu agyegaanye ne tugyegaana ate ne tukola endagaano empya ya Katonda. Endagaano tevaawo okuggyako nga waliwo ayimiriddewo okugyawo endagaano. A covenant cannot go away unless someone stands and
takes it away. And the good thing, the Bible says, when two or three are gathered in my name, I'm in their midst. Ekirungi Bayibuli egamba nti babiri oba basatu bwe banaakuŋŋaaniranga mu linnya lyange n'abeeranga mu masekkati. So we are more than three, not so? Ate tukirawo ku bantu basatu. And we are the chosen generation to make the real covenant of God. Ate ffe eggwanga eddondo okukola endagaano entuufu eya Katonda. Endagaano eggwanga bwe libeera mu ndagaano ya Sitaani, abantu babonaabona, abantu bafa, tewabeerawo bufumbo. If the nation is with the covenant of the devil, people suffer. There is nothing like marriage and all that. Kawuula yeegazaanya nga bw'ayagala n'ebintu by'abantu, emikisa gy'abantu, ettaka terituwa maanyi. We are not blessed by the land, even the spiritual husbands and wives, they feel free with whatever they do. Kati the Bible says, Jeremiah 29:11, that I have good plans for you. Bayibuli egamba mu Yeremiya 29 nti nina pulaani ennungi gy'oli. Naye mu pulaani ennungi mulimu okugula amataka n'okuzimba amayumba n'okugabeeramu. But in the good plans there is buying land, building houses, and also living in the houses built. Mulimu n'okuwasa, mulimu n'okufumbirwa, n'okuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, n'okweyongera n'abazzukulu. There is marriage and there is giving birth to children, male and female, and also expanding. Bali bwe bakola endagaano ya Sitaani wabeerawo bwenzi na bukaba, tewabeerawo bufumbo. When those people make their covenant of the devil, there is nothing like marriage, but it is immorality and Praise lust. the Lord. Batufumbiza ebisolo. They cause us to marry animals. Obeera awo ng'oyina kapa nga ye mwami wo. You're there and then you have a cat as your husband. Era ng'oyina mbwa nga ye mwami wo. You have a dog as your husband. Ng'oyina ekikulekule ebisambwasambwa nga ye mwami wo oba nte. You have some creature or spirit or even a cow. It's so Buli lw'otuuka okubeera ng'ogenda kufumbirwa nga ebintu bigolokoka ebikusinga amaanyi wadde osaba nnyo. Whenever you're near a marriage, things rise and then they overpower you despite of the fact that despite of you praying. Ignorance mulabe w'amaanyi nnyo. Obutamanya is a very powerful enemy. Kati ffe tugenda ku breaking that covenant, tukole endagaano ne Katonda. Tugenda kumenyawo endagaano and then we make a covenant with God. Ekisookera ddala tusooke endowooza tulabeyo endagaano ezo. Obudde bugenze naye ne bwe tunaabeera kasita tumanyi amazima ne tukola ebintu right ne tujja mu kanisa nga tuzze kwegatta ne Kristo. If we know the truth and come and reunite with Christ, it's so crucial and good. Sooka ondabira Isaaya 5:4 Olwokutaano. Let's go to Isaiah 54 verse 5. Tugenda kumenya obufumbo bwonna obwakabaka bwonna ne bakabaka bwe bakoze ku lwa ggwanga n'abantu abatunda mu ggwanga. We're going to break all the marriages and the unions that the kingdoms have done for the nation and on our behalf. Era bw'oddayo sabira mu nsonga eyo eya marriage covenants and break every soul tie. Kikwewuunyisa, abamu balina obufumbo nga ggoonya, abamu balina obufumbo nga misota, ye mwami oba ye mukyala, abalala nga ekkapa. When you go back praying the same spirit in the same thing of marriage and breaking all the might have you when you're near a marriage, a cat might come and speak to you that you're going to get married. Others we have backgrounds of Muslim where they have some demons and spirits that come after marriages. Isaaya 5:5 kubanga omutonzi wo yebalo Mukama ow'eggye lye erinnya lye era omutukuvu wa Isirayiri ye mununuzi wo aliyitibwa Katonda wa nsi zonna. Okalabyako kati genda ne mu Jeremiah 3:13 ne 14. Yeremiya 3:13 ne 14. Soka otuuse ku Jeremiah badde manyi okyali mu Isaaya, tugende mu 62 tumalire ddala Isaaya tukome mu Jeremiah. Isaiah 62 verse 1 to 4. Bino ebintu biri serious nnyo. Isaaya 62 olusooka. Ku lwa Sayuni kyendiva nnema okusirika ne ku lwa Yerusaalemi kyendiva nnema okuwummula okutuusa obutuukirivu bwe lwe bulifuluma ng'okumasaamasa n'obulokozi bwe ng'ettabaaza eyaka. Kale amawanga galiraba obutuukirivu bwo ne bakabaka bonna ekitiibwa kyo.
awo olituumibwa erinnya eriggya akamwa ka Mukama lye kalituuma. Era oliba ngule ya bulungi mu mukono gwa Mukama n'enkoofiira ey'obwakabaka mu mukono gwa Katonda wo. Olwokuna, toliyitibwa nate lwakubiri nti alekeddwa, so n'ensi yo teriyitibwa nti eyazika, naye oliyitibwa nti gwensanyukira, n'ensi yo eriyitibwa nti eyafumbirwa, kubanga Mukama akusanyukira n'ensi yo erifumbirwa. Hallelujah. Kati genda ku Jeremiah 3, as I'm going to read this one. Jeremiah 3, 13 and 14. I'm going to read this one in English. The nations will see your righteousness, world leaders will be blinded by your glory, and you'll be given a new name by the Lord's own mouth. The Lord will hold you in his hand for all to see, a splendid crown in the hand of God. Never again will you be called the forsaken city or the desolate land. The new name will be the city of God's delight, and the bride of God. For the Lord delights in you and will claim you as his bride. Then your children will commit themselves to you, O Jerusalem, just as a young man commits himself to his bride. Then God will rejoice over you, and as a bridegroom rejoices over his bride. Praise the name of the Lord. So kitegeeza nti sitaani bw'aba afumbiza nga bakola endagaano ne batufumbiza emisota ne batufumbiza ebiti mu bwakabaka ne mu famire. So if they make covenants and wano mubuliwo obufumbo bubeera buzibu. Marriage in real life it becomes ne bwe weepaaka n'obyeriddako n'ofumbirwa temubeera na ssanyu, mubeera nsolo, kubanga ono aba yafumbirwa kapa ng'ono bamufumbiza mbwa, oli nga bamufumbiza girafu. However much you try and fidget around, it might end not well, because you might find that one is married to a giraffe, cats, blah blah, all that. Ensolo n'ensolo we ziri zina soul, zina love. The animals, I mean the same souls, have love. Zina love. Do they have love? Tezina that affection. Zina affection ng'omuntu. Kyova olaba era naawe n'omwami we era bwe bwe muli. That's why. Kamukola kwakwemulugunya kwamulu bannange, omusajja nampisanga ki, omukazi nampisanga ki, ekintu kyava dda. Family yo yakola endagaano n'ente. All you do is quarrel, complain, because it came from way before you, because your family made a covenant. Abalala bakola endagaano ne tortoise. Others made covenants with tortoises. Then ng'eggwanga lyonna lyakulembera ne bakabaka ne bafumbiza eggwanga ensolo, omusota gwe kabaka gw'ensolo byonna. The whole nation was married to the serpent led by the king. Simanyi The okalabi. serpent is the king of. Jeremiah 3:13 and 14. Yeremiya 3:13. Kyokka kkiriza obutali butuukirivu bwo nga wasobya Mukama Katonda wo n'osaasaanyiza amakubo go abagenyi wansi wa buli muti omubisi, so temwagondera ddoboozi lyange, bw'ayogera Mukama. Komawo mu abaana abadda ennyuma, bw'ayogera Mukama, kubanga nze bammwe, era ndibatwala nga nziggya omu ku kibuga n'ababiri ku kika, ne mbaleeta e Sayuuni. Praise the name of the Lord. Yeah, Now, you see the solution? Mulabe, Kukomawo eri Mukama. solution is coming back to God. But he has said it very clearly Naye akyogedde bulungi that only acknowledge your guilt, kimanyi omusango gwo, admit that you rebelled against the Lord your God, okkirize nti wasobya eri Katonda and you committed adultery against him era n'okola obwenzi by Katonda worshipping idols under every green tree. ng'osinza buli Katonda kyonna wansi w'omuti. Katuwulira kano, confess that you refuse to listen to my voice. Ako kawulidda. Yatula nti wagaana okuwuliriza eddoboozi lyange. Confess that you refuse to listen to my voice. Yogera nti yatula nti wagaana okuwuliriza eddoboozi lyange. I, the Lord, have spoken. Nze Katonda nze ayogera. You return home, Mudde ewaka mmwe, you wayward children, says the Lord. mmwe abaana abatalina kukkiriza, For I am your husband. kuba nze balo, I am your master. nze mukama wammwe. I'll bring you back to the land. Njabatwala eri ettaka, njabakomyawo eri ensi. One from this town and two from that family.
where you are scattered. kuva mu kino ekitundu okubeera babiri okuva mu nsi gye mwatwalibwamu. Tugambe ayi Yesu. Tufukamire mu nsonga eyo. Let's kneel for that case. Let everyone kneel down. Mwafukamire. Tugambe ayi Mukama. Nene nyanze precious. Olw'endagaano ey'obufungu gye twakola ne kapa n'embwa n'embuzi n'eŋŋamiya ne tortoise. Yatula ebisolo eby'enjawulo by'otera okulaba mu birooto n'emmese. Mukama bwe twegatta ssebo kitiibwa ky'amawanga n'embwa, bwe twegatta n'ente, bwe twegatta ne girafu, Mukama bwe twegatta bwe tweta king cobra, twegatta mu famire ye wammwe. Yatula gwe nga mu famire yammwe Abanyoro, mu famire yammwe Abaganda, mu famire yammwe mu North. Waliwo bikatonda eby'enjawulo bye bakuŋŋaanira ne baserebulatinga ne balyoka nno beewaana mbu bye bibalwanirira bye bibagaadinga, ne tuleeta bigadian spirits ne tulyoka tufuna Mukama Taata embala eya sitaani, era ne tubeera nga tufuna mbuto za kapa, tubeera nga tufuna mbuto nga tuzaala mbwa, n'abaana be tuzaala bonna nga bajeemu nga tebakuulira kubanga tebalina affectioni. Taata neetonda olw'endagaano ze twakola n'abazadde bange bwe baagenda eyo ku nsozi ne bakola endagaano n'abachwezi b'omu nsozi, ne bakola endagaano n'abachwezi b'omu nnyanja, Mukasa w'ennyanja, ne bakola endagaano Katonda wa bakatonda. Taata ne bikatonda mu biwonvu ne mu biswa ebifulufu byonna mu bibira, Katonda wa bakatonda. Olwaleero neegaana neekutula neeyawula ndivoosinga nvumirira ekikolwa ekyo Mukama, okusinza kwonna kwe basinza bikatonda, olw'obugagga, olw'obufumbo, olw'amagezi, olw'okubeera obulungi, olw'okufuga, okugenda ku levo ndala ne tunoonya Mukama ne tukongooza nze ne bajjajjange. Olwaleero neenenya ku sayidi yange ne ku sayidi y'omwami kabaka w'abakabaka n'abasajja bonna beneegatta nabo Katonda wa bakatonda, nga wonna kwali kusinza. Twetonde olw'ebyo bye tusinziza Bikira Maria, ne tusinza Mother Earth, Taata ne tusinza bakatonda b'e Babuloni, bakatonda b'e Roma, Mukama, bakatonda b'e Greece, bakatonda b'e Egypt, Mukama, piramidi. Taata twetonda eyo ne tuconnectinga ne Bermuda Triangle, Mukama, okuyita mu bakabaka baffe, okuyita mu bapresidency abaaliwo n'abaliwo kati n'abagenda okubeerawo, ba MPs. Twetonde Mukama, twetonde ebyo bye beegasse nabyo okusobola okutufuga Mukama, nga tutandikidde ddala ne President Yoweri Museveni ne famire ye. Twetonda Mukama, bapulezidenti bonna okuviira ddala ku yasooka bakakoona ow'omwenda ne bakabaka bonna okuviira ddala ku yasooka baka ku muwenda mutebyaliwo kaakati kabaka w'amawanga omw'omulundi ogwasatu mu omukaaga. Twetonda ssebo kitiibwa kya mawanga ne famire eno eyannakibinga eri emabega w'okukola ebyo byonna munnange ssebo kitiibwa kya mawanga ng'eggwanga bwe batufumbiza Bemba Musota, bwe batufumbiza Chwamale w'Ebunyoro ne gundi wa Kyabazinga w'Ebusoga. Twetonda Mukama ssebo kitiibwa kya mawanga era tudivoosinga Bemba Musota ku lw'eggwanga lyaffe ku lwa Buganda. Twetonda olwa bakabaka ba Buganda bagundi bamayiga bye batambudde nanyini muyinza nga bagolokosa amagombe n'egyomunnyanja Mukama n'eby'omu bbanga galaxy ai Katonda bakatonda ebiri mu astral realm, astral projection, ku new moon, ku full moon, ebizo ebikolebwa Mukama, endagaano gye bazizza obujja ku full moon Mukama, ng'ennaku z'omwezi 31 ne mu Taata twetonda twekutula tweyawulira ddala tuseparatinga our soul, the soul of Buganda, the soul of Uganda. Twewongayo omusaayi gwa Yesu era tukoola omusaayi gwa Yesu okunalifaninga saddaaka
zonna ze bawaddeyo n'omwoyo wa Mukama amaamire tumuyita amaamire twegatta nawe okuyita mu kigambo kyo mu Kristo Yesu Mukama waffe twebazizza amiina tujjayo n'ebyaffe byonna yimuka ku bigere byo gamba ayi Mukama twetondanga bannaggwanga ate twetondanga eggwanga ettukuvu gy'oli lye tulabye mu Petero 2 ekisooka ebisula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi ffe tuli ggwanga ddonde baana ba nvuma kika kitukuvu abaayawulibwa Katonda okukola emirimu emirungi twetonda naffe bwe twebase twetonda olw'abakabona abasumba n'abatume abakozi b'enjiri n'abasinza bonna n'abakulembeze mu nzikiriza zonna ez'enjawulo n'abakulu b'eddiini bwe tukoze endagaano ne Lusifa kyewagaana bwe tukoze endagaano ne tutunda emmeme y'eggwanga olwaleero tufuluma endagaano zonna okuyita mu kwekiriranya kwe tukoze n'okuyita mu butamanya tukwataganye ne bikatonda ebyo tubreaking alliance tubreaking obumu bwonna n'obufumbo bwonna tukola divorce n'omusota tukola divorce n'ente tukola divorce n'engo tukola divorce n'empologoma tukola divorce n'eggoonya tukola divorce ne kapa tukola divorce n'embwa n'embuzi n'entulege tukola divorce ne rhino n'ensolo ze bayita zikabaka olwaleero tuconnectinga emmeme ya Uganda emmeme ya Buganda ne Katonda waayo nga bwe tulabye mu Isaya 5 munya onnyo olwokutaano Mukama Katonda wa Isirayiri abeera Katonda wa Buganda gwe Katonda wa Uganda gwe Katonda wa Africa gwe Katonda w'ensi zonna tugaana okuyiwa omusaayi twekutula ku ssaddaaka ze bawaddeyo nga baba Mother Earth twenenya olw'endagaano eza Christmas Eve ne New Year's Eve obulimba bwonna bwe twakkiriza bwe tutambuliddemu ng'ekkanisa bwe twaleeta ebyomuzizo mu kkanisa nga twegatta ku mbaga eza Queen of Heaven mu kumanya oba mu butamanya twasinza kati olwaleero tumenya ekyoto n'ennamulondo za Queen of Heaven za Mother Earth eza Eva nga Greater Works tuzeekutulako tuzeeyawulako eyo namulondo eya Mother Earth eya Eva tugimenya eya Queen of Heaven tusikayo ekyoto kye mu astral realm astral projection bye bakoze ku full moon bye bayogedde mu full moon tuwanike emikono tudiriitinga tusangula ebigambo byonna ebyayogeddwa n'enjuba n'omwezi n'emunyenye obwengula bakabona ba Sitaani bakabaka n'abafumu ne bannabbi aba Sitaani ab'obulimba bye bayogedde nga basinza nga bawandiika ebigambo ebitali bya Katonda tusangula ne peeni ey'omusaayi gwa Yesu ebigambo byonna ebyayogeddwa mu bwengula ku full moon tusazaamu ne peeni ey'omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu prophetic action tukwate ku ttaka gw'ettaka gaana ebigambo bye bakwogeredde basitaani bajenti ba Sitaani bakabona ba Sitaani abamawanga tusiimuula ne peeni ey'omusaayi gwa Yesu ebigambo bye bakwogeredde nga bakuwonga nga bakufumbiza Sitaani gwe ggwanga Uganda ne maapu ya Uganda bendera ya Uganda tuginunulayo mu emagombe
tugijjayo mu musaayi gwa stand bye bakoze mu east, bye bakoze mu west, bye bakoze mu north ne mu central. Bakabaka, abakulembeze, ba MP, ba ministers, ba kansala, ba LC chairman, ba president, bakabaka bye bakoze n'amagombe, endagaano gye bakoze n'amagombe tugisazaamu n'omusaayi gwa Yesu, endagaano y'obuwonge n'ey'obufuuko obwa sitaani nga bafumbiza bannayuganda mu sitaani. Tebagenda kubeera bannayuganda, tetugenda kubeera baddu bwe tulangiridde obwakabaka bwa Katonda bujje ku ttaka lya Uganda. Omusaayi gwa Yesu guyiike gunaaze Uganda, gununule Uganda. Tugijjayo emagombe, tugijjayo mu nnyanja, tandika okulagula yayimuka wekalakaase, wekalakaase. Jjayo abaana bo, emmeeme ya praise, emmeeme ya blessed, emmeeme ya shama, emmeeme ya nisa, emmeeme ya dayira, emmeeme ya baana, emmeeme ya wakipimu, emmeeme ya kiwuli. Tugijjayo emmeeme ya bantu, emmeeme ya kampala Uganda. Tugijjayo emagombe, tugijjayo mu nnyanja, tugijjayo mu bisaayi by'enkoko, mu bisaayi by'embuzi, mu sekyosinzi, tugijjayo mu mukaba, tugijjayo mu mufumbo wa sitaani, tugijjayo mu mufumbo wa sitaani. Omufumbo wa sitaani gumenyeka, omufumbo wa sitaani bafukiza Uganda gumenyeka, bayimirira
Mukama yatugamba nti bwe tujjanga mu nnyumba ye tujjanga n'ekiweebwayo eky'Abaleevi. Buli ayagala omukisa yenna alina okujja n'ekiweebwayo eky'Abaleevi kyekino kiteeke wano wakirabe bulungi. Mukama yatugamba otulina okujja n'ebiweebwayo bya ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo eky'Abaleevi ne bakabona. Bw'okikola the triple blessing that God is bringing to your house, God is faithful. God is going to be faithful. If you do it, God will bring a triple blessing. So buli lw'ojjanga mu nnyumba ya Mukama ojja n'ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo, ojja buli lunaku olw'olya nabo ojja n'ekiweebwayo eky'abaki. So whenever you come into the house of the Lord, come with the tithe offering and the offering of the Levite. Ebiseera bye tugenda mu bizibu Katonda yekka yafetoka ekonomi y'eggulu egenda okuyamba. We are going into the hard time. It's only the economy of heaven that will help us. Naye ekonomi y'eggulu ekwatagana naffe nga naffe tubadde faithful. But the economy of the heaven, nothing with us unless we are faithful. Nga tumaze okusaba tugende tuteeke mu nkola. So we've done praying this one. Bayibuli egamba ky'amateeka asatu olunyiriri olwabiri nti twegatte ne Mukama Katonda waffe. The Bible says in Deuteronomy 30:12 that let us come together with our God, Lord. Yokaana 15 olwooza olulimi olw'omusanvu agamba nti ekigambo kye kibeere mu ffe, ffe tubeere mu ye naye abeere mu ffe. N'ebigambo bye bwe bibeera mu ffe tugenda kubeera bulungi. John 15 it says, let his word abide in us so that he may abide in Beera us. omulokola asome ekigambo, beera omulokola awulirize ekigambo, beera ku munnabbi, va ku lugambo. Be a born again pastor that preaches the word and follows the word. Va ku lugambo n'ebigambo. For our gossipers, You open your ears ogulawo amatubo, to Garcia, it's going to defile you. upon things that don't concern you, kigenda kwonoona. And what you hear, that is what you're going to speak. That is how you're going to respond. Ate ky'oyogera ky'ojja okuddamu oba ojja okuddamu. And that the results tezeegandikako bulabika obubonero bw'obikolimo bulabikako. Tebakuleetaaga The signs of kukulira. the gas are evident. They don't need to be told. Praise the name of the Lord. Era Mukama yeebazibwe. Ebintu bino twabiyingiramu ebya Mukama bino kakubuulire mu Bubuulizi 5 olunyiriri olusooka ndowooza. Egamba bw'ogendanga mu nnyumba ya Mukama weegenderezanga. Ecclesiastes 5 says, if you go to the house of the Lord, be careful. Ekifo ekikyasingidde ddala okubeera ekiri sensitive. Ennyumba ya Mukama. The most sensitive place to be at is the house of God. Kubanga ojjawo ki? Kasomera awo Ecclesiastes 5 olunyiriri olusooka. Ojjawo ekikolimo n'omukisa. Because you might either get a curse or a blessing. Era Sitaani ameekinga sure nti aleeta obeera nga naawe oli mutamiivu. So if you're also drunk, Ojja kusalawo ky'osalawo ky'onoobeera. you will decide what you will be. So mu nnyumba ya Mukama mulimu ekigambo. In the house of God there is a word. Ate nga mu nnyumba ya Mukama eyo esooka yeggwe. And the first house of God is you. Bw'omala n'okkiriza Yesu gw'oti wakkiriza kabaka. The moment you confess Christ like this, you confess the King. Ideology z'abantu ne ideas zo tezikola ewa kabaka. It is the king's command that is priority. Endowooza z'abantu naawe they don't work according to God. Byebyo byebikusalawo byekikulu. Atugambe atya? Omubuulizi 5 olusooka okuumanga n'ekigere kyo bw'ogendanga mu nnyumba ya Katonda kubanga okusembera okuwulira kusinga okuwaayo ssaddaaka ey'abasirusiru. Okokyerengana matala baba. So sadaaka gyeziri naye waliwo n'ez'obusiru. Oluzungu alwogera atya? Oluzungu egamba nti walk prudently when you go to the house of God and draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know that they do evil. So don't be among those who don't know. Kubeera omukwabo abatamanyi. Who are fools, abayise n'abasiru. They are called fools. So when you come to the word in the presence of God, Ojja kubeerawo kwa Mukama. take the word of God seriously. Kwala ekigambo kya Mukama Or n'obwongo. else you will be stupid
ekitali ekyo ejjakuba musirusiru. ate ebivansi birungi. And what comes out of foolishness is not good. Stand up for the blessing Ebirego omukisa as worship team comes. worship team olugya. Ebiseera bye tuyingira kwegattana Mukama seriously. The time you are in, the time You read his word, you hear what he says. osoma ekigambo kinowulya kyekigamba. And worship is very important these days Era because n'okusinza kikulu nnyo. it causes you to be drawn near to God. Kikuleetera okusemberera Katonda. Worship as in the songs. Okusinza mu kuyimba. Keep your thoughts in worship Okukola okusinza. and worship as a lifestyle. Ate era okusinza ng'engeri y'obulamu. Be devoted to his word and to serve him Weeweeyo eri ekigambo kira n'okumuweereza. so that oleme kubeera ng'owaayo saddaaka So z'okusinzibwa that we may not giving the foolish sacrifices ezitasiimibwa mu maaso ga that Mukama. are not accepted before this God. May the Lord bless you and keep you. Amen. May he make his face shine upon you. Amen. May he prosper you.